ebiseera bingi nze siina bwenja kutuuka eri ate bwogaka ngende ku president's office olwawo ono wa mu state house asobola okulaba president ne first lady buli lunaku first lady twogera ku masomero 3,000 agagenda okuggalawo ate bawandiika abasomesa 4,000 oba bagenda kusomesa I don't know n'ekikulu okuggala amasomero first lady yabirimu era ffe bwe banaggala amasomero tujjaga mukyala Janet Museveni yaggadde amasomero 10,000 kuba ye minister of education mpozi neyanza abateesa baffe Sempala akuwadde ki ekyandikoleddwa mbadde nsaba nsokembawe history y'eggwanga nti eggwanga Uganda tukkirize oba tugaane likyali mu mawanga agakola nti bwe likyali mu mawanga agakola kitegeeza likyali eggwanga eryavu nti era bw'onoogenda mu mawanga amagagga wadde tubeerawo ne twewana nti eggwanga Uganda liri bulungi naye tukkirize nti ng'ensi za Afrika zonna bwe ziri Uganda eri mu luse olwo nti tugenda ne tugeza Uganda ku Kenya ku Tanzania ku ki naye ne mwerabira nti eggwanga lino lyafa okuva nga tufunye independence entalo ne zijja abantu baffe abasomye ne bagenda abagagga ne bagenda eri abazungu n'abayindi bali bakuza zino ensi endala nga ffe tuli mu lutawe musaayi kuyiika kati essaawa zino president ne ttiimu ye ebadde eyunga ggwanga lino Uganda okubaako bwekola tulina enkola gye bajja abazungu gye baleeta mukimanyi bulungi tulina liberalized policy liberalization of the economy waliwo ebintu byentera okugamba nti yes that was a strategic mistake okuddira social services zonna omuli education health transport public transport ne banks ezimu oba n'ebitongole nga ebyenguudo nti gavumenti ziba ne kampani ezaazo nga ziddukanya emirimu under Ministry of Works twandibadde nga tufuna nga mu kifo ky'okuleeta abachina n'abayindi okukola enguudo zaffe nti eyo critical area twandibadde tuzibuildinze capacity naye omuzungu through IMF ne World Bank ne bagamba muli corrupt nnyo mu liberalizing economy nti jjukira nti eggwanga terisobola kwetengerera nga ebyo ebitongole tebiriiwo tukyali mu buwambe obw'omuzungu atwenforcingako policies parliament nayo nezikkiriza unless nga tugambye nti tutaddewo policies eziyaffe ng'eggwanga bino ebintu bisobola okuddayo ekirala bwe ngenda ku kyessomero nzija njogera wano ekizibu kya corruption oba obubbi bwa ssente kuba tulina bw'oŋŋamba nti ministry erina ba inspectors local government kuba tesagala tukisule ku ministry waggulu ne mukulu muzeeyi wange gyalaga ku gavana wa Wakiso gye mwagaliza okuwangula kuba education abitegeerera abadde mu tested nti gyalaga nayo balina obuyinza obwabwe under the decentralization policy nti district nayo egenda nejjako omusango neesuula mu central government naye ku district era nako ndabako ba district inspectors nti waliwo eyeebakira ku mulimu ogwo kubanga amasomero gano singa tubataddewo standards ne tugamba police okutandika essomero ya secondary erya primary twetaaga ebisaanizo bino wammanga naye kitegeeza nti bano bajja ne baprovinga plan y'essomero ne bagiwa license awabaawo enguzi eri associated ekyamazima public oba ne bakulu bange bano bayinza okukikkiriza nti mulimu amasomero agafuusa amasabo mulimu amasomero agafuusa ebiyungu ng'otuuka mu ssomero omwana w'omuzadde omwana w'omuntu w'asomera ng'ekyamazima terina kuba ssomero twakolanga PE twakolanga athletics ne tudduka ne tukola emizannyo naye otuuka essomero katoilet kali wali ebibiina biri wali staff room eri wano nga kalinga kwegamba akantu akali awo eritali ssomero kiva kuki omuntu akoze essomero musuubuzi tasomesangako sajja lya bene ne bwakola essomero oyo aba amanyi standards zetulina okukola naye osanga owa P1B agaggawadde naye ng'akoze essomero olw'okuba tuli mu liberalized economy n'osanga omusajja tamanyi na biki omwana oba omusomesa omwana yeetaaga ki mu kibiina oba omusomesa yeetaaga ki kubanga banasibe babonaabona bokka kyovula private schools nyingi tezisasula n'abasomesa n'otamanya nti quality education ejja kuva ng'eno osasudde ki omusomesa n'olwekyo ebirumira bingi nnyo nti
bwetunafuna nti liberalized economy parliament gikakatako honorable Ssajjabene gye yali nti ziteekewo amateeka agali tailored okulongosa public services. Otherwise tujja kutuuka ekiseera nga nange bwe njagala ng'okola essomero ne muganda wange wali abadde mu kapiira ng'akola essomero naye obuzibu buli luddawa. Naye nga tonnatuuka ku buzibu nsonyiwa kyotumye ababaka ba palamenti nze njagala kituma ggwe amateeka ago gaye nti palamenti yegayisa palamenti tegeneratinga business mu house biva mu executive ekulirwa president kati nga bw'oli owa state house president mugambe ekyakikoleko baminisita bavunanyizibwa ku buli kintu bageneratinga egundi ezo business mu parliament baleete papers mu parliament ate okimanyi bw'anaaba akyagala kijja kuyita. Ekirala kyenyongerako awo katono Ssajjabene. Yes, Uganda yalina education system esinga ekyo kiri ku record. Yes, banna Kenya, banna Tanzania, Abanyarwanda, Abarundi bonna babadde basomera wano kituufu. Ne mukkirize nti ensi gyekomye egenda ensi zirabuse. Ensi zikoze eki zirabuse. Gwe wowunya ensi etaali mu lutalo nga Tanzania oba Kenya n'ate abaana babadde bajja wano. Kitegeeza zo zaali zeebase naye buli nsi kati ekola deliberate efforts okweyimirizaawo kyabalumanga school fees zonna okujja mu Uganda nabadde Tanzania mwezi gumu emabega abasomesa bonna bakoona Luganda eri be bali mu kusomesa mu masomero gali gonna kubanga lwaki bafunamuko kasente naye nsonyiwa n'ekyo ngattewo ekyo twali tusobola okikuuma bwe tuba ne deliberate policy okukola ekyo kankulageyo akantu kamu bwekyanze ntandika kutegeera mpulira boogera Oxford Cambridge Harvard they have never gone down tebakangako n'okutuusa leero kyenkulaga kiki kino